Kaseera kano ku mukutu Kataira nga nakatuuka mu kitundu eky'amasuuliita era nga nkyaliddeko mukulu Simpokke oluvannyuma lwe yakava mu kkomera era nga ali kuntwala yagezaako okusula tuutuno ssebo sigwa owaayi gambuutu sinazeerabidde ekikubo kyonna kirimu enfuufu kati eno gy'osula temuli misota ndowooza mugezaako olaba embeera Simpokke yabadde ayitamu bannange ku mukutu Kataira twasalawo kuweereza bantu akatemerero nno kabadde kawanvu ko oyiteeka kiri nodde emasuuliita wano tuli ludda wa ssebo katuli ludda wa ebaddamu gega n'amaka wano woofumbira owaayi tugenda kukolera bweru enju yange luno luggi njira n'endusiba bwenti naye enkuba bw'etonnya ate embeera ebeera ndalamuuko kati tefunakooko bintu bikulumaaluma ngezaako okuteekayo ku gundi bwe mba nfunye ku mafuta sayidi eri n'okuteekayo ku budagaladagala nange wano embeera yatabuka nga bwe mubadde mujja mulaba nga nkozesa kasimu kange naye ng'ekifaananyi tekivaayo bulungi esibu obeerawo otya bulijjo naguma nasalawo nti saayagala kusumbuwa bantu nga wenzize empositi nga ndowooza ngenda tutuulirako wano muganda wange ennyumba yeeyo nga bw'ogiraba ndowooza tugenda yimirira tugenda gikola nga toyimiridde kibira kyo kinene embeera yeeno n'ensirika saayagala beera ku kkubo wano nsabira baganda bange okulaba ng'embeera ekyukamu omuntu mugamba gwensookera ddala ku mukutu Kataira tukyali ne Simpokke mutima gwa Uganda ndowooza tutandike n'erinnya eryo mutima gwa Uganda wangi muganda wange erinnya eryo gy'otya okulifuna kale Simpokke oba liri eri kuba ebbanga eriyise mbadde nkoma ku Simpokke kuba twali tumanyi Simpokke ate kati anti abaana bangi abavaayo nga bakoma ku simpo okwawukana nabo nasalawo neeyongereko Simpokke mutima gwa Uganda olw'ensonga nange kennyini ng'omuntu nyumirwa njagala eggwanga lyange era njagala Uganda nga bw'okitegeera nyumirwa nnyo okulaba muvubuka munnange ng'ali mu mbeera nnungi naye ate nze gwesoose occunya kitegeera nasembayo okukyalira nga tuvudde mu kkomera ndowooza awo ne ndwamuuko okuddamu okukyalirako okwo obadde obeerawo otya embeera we natereeramuuko awo ng'obulwadde buwonye ebyokupangisa binkalubiriddemu nensalawo noonye ekibira kyesasulira n'enkuba y'ensiisira nga bw'okola ki nga bw'olabye embeera encunya ddala kyenyinza okugamba embeera obulamu si bulungi muganda wange
kyenyinza okugamba. Era wano eno wenyinza okubirira bannayuganda omulanga naye omuntu asookera ddala omulamwa nasazeewo nkole ki nveeyo netondera ani netondere full figure madamu Nakangubi Jennifer nasazeewo olw'embeera gye mpitamu maze ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 3 nga ndi wabweru nvudde mu kkomera mwawulira bulungi byonna ebyaliwo nsazeewo full figure omukyalo oyo nsaba embeera yonna eyaliwo kuba naye full figure nkimanyi yonna gy'oli munnaaye nkwetondera ku ebyo byonna ebyaliwo nakukaabya amaziga nakunyiiza nakola ekibonerezo wansiba emyaka ebbanga nakola obusibe naye mu mbeera eyo nsaba munnange onsonyiwe nga bw'oli omukyalo omuzadde nsaba onsonyiwe ebyo byonna ebyaliwo ekibonerezo nakikola naye nsazeewo era bansalira obusibe naye nsazeewo nveeyo ne mu buntu nkole ki nkwetondere nsaba wonna wonnange oli mukyala muzadde byonna bye nakola nsaba onsonyiwe nsaba mu butuufu nfukamidde mutima ne mu buntu ffe mu kkomera twafukamiranga bwe tuti omusajja wafukamira naye nsaba nfukamidde mu buntu ne munda mutima kwetondera ku ebyo byonna onsonyiwe embeera enyigiriza baganda bange obulamu si bulungi bikalubamu netaaga munyambeko full figure netaaga obuyambi bwo nsaba onsonyiwe ku ebyo byonna ebyaliwo era nsaba nkusinkane munnaaye nsaba nkusinkane olw'ebintu ebyaliwo kwetondere ng'ondi mu maaso bino mbyogera mbijja ku ntobo y'omutima gwange full figure munnange nsaba onsonyiwe ebyonna abanyiga ku lwa full figure ebyo byonna ebyaliwo nsaba munsonyiwe naye obulamu bukalubyemu sazeewo njigyewo nkwetondere full figure nga nkyali mulamu nga naawe oli mulamu nkoowola omuntu oyo yenna asobola otugatta wakati awo era asobola okutuusa message eno wa full figure mukwano gwe ani omuntu yenna asobola okugamba bannange nange mpite full figure mutuule omwetondere mu buntu nange nneme kubeera nga nyina ate omusango gy'oli nga nange ng'onyina omusango gy'oli nga naawe olina omusango gyendi nsaba onsonyiwe oyo yenna gwe kikwatako asobola okunnyambako okulaba nga byonna omuntu asobya simanyi nange ki ekyaliwo naye byonna ebyaliwo nsaba full figure bambi nkwetondera netondera omwana netondera bbaawo na buli muntu yenna eyanyiiga kweza ensonga naye obulamu bunkalubiridde oluvannyuma lw'okuva mu kkomera ebintu byatabukamu ebyokulya kwambala okusula era nga omulaba ennyumba yange luno lwe luggi naye ng'obulamu bukalubamu ensiri nga wobimanyi nsaba kimanyi mama Fiina yanyiiga naye nsaba naye ngeri gyali muzadde nsaba mama Fiina onsonyiwemu eyo embeera yonna wanyiiga nasobya muli bazadde nsaba bambi munsonyiwe omuntu yenna asobola okutuusa obubaka buno nsaba obuntuusize ku muntu neetaaga obuyambi bwammwe okunsapootinga okulaba nga music wange addamu otambula obulungi. Tutandike n'ekyo eky'obuyimbi obaviira mu kkomera wali mu kkomera wali oyimba oba wamala kuvaayo n'otandika okuyimba simple? Nagenda okugenda mu kkomera ng'olwedde music wange waali era omuntu yenna anoonya music wange ogenda ku YouTube channel yange oteekamu Simple K Mutima gwa Uganda waliyo oluyimba lwayita Uganda nnungi era mbasaba okweyongera subscribinga no likinga no commentinga ne ku TikTok nkozesa Simple K Mutima gwa Uganda. Simple Uganda wange naye nga music muyina mungi ezimu zinnemedde ne mu studio olwambeera ya ssente. Omuntu ali eyo yeetaaga okumanya Simple watya waabadde n'omuntu abali eyo kuba ku katayira abantu bangi balaba n'abeebweru balaba osobola obbakubira omulanga bonna buli omu kyasobodde okukwata ow'olukumi ow'enkumi 2 ow'enkumi 5 ow'omutwalo yenna nasobola okuyamba okuva mu kibira kino eno kuba ekibira kino nange kennyini ntiddewo sisobola bbeerawo nange kennyini wano wentwalira omukisa nsaba oyo yenna omuntu asobola okunkyalirako n'ogamba nti Simple nsobola omutwalirayo omuti gwa sabbuuni oba kakiro
kasukaali nenfuna embeera bannaye baganda bange nange ndi munnayuganda nsaba munsapootinge baganda bange omuli Kunatimu Nkolabigwe Kakiri Mr. Chiwa nsaba bannange obuyambi bwammwe Mr. Nkuusi mwenna nsaba mumbeererewo embeera yankaluubirwako abali wabweru w'eggwanga buli muntu yenna asobola kaye Wisdom Eddie Kenzo muganda wange Eddie Kenzo bansuubiza bitemu ye yansuubiza nti agenda kuntwala ewaani wa Eddie Kenzo era nsaba Eddie Kenzo ngeri gyali mukulembeze w'abayimbi nsaba nnyambeko nsobole okulaba nga nva eno ekirala atugatte ayinza okuba nga alina engeri gy'asobola aneegayiryeko atugatte wabeerewo omukwano gwange wakati wange ne Fulufiga kuba Fulufiga maama buddeyo mwetondere mu buntu ng'eggwanga liraba era ndi mweteefuteefu okugenda mu maaso ge omwetondera mu buntu era Fulufiga yenna amulabako bambi nsaba muntuusizeeko obubaka buno omuntu bonna abali wabweru w'eggwanga Donizera bakakalaamu baganda bange embeera yantabukako obulamu si bulungi omuntu yenna asobola okunkyalirako nsaba n'ojja nonkyalirako ennamba y'essimu eri 07 87 13 23 68 0787132368 muganda wange obulamu bwatabukamu Sekatawe Kakiri muganda wange obulamu si bulungi engeri gye muwagira ebyemizannyo ebya entertainment nsaba nange mumpagira Ivan Wanulaavu Salijo Fule mwenna buli muntu yenna gwe nsaba bannange obuyambi bwammwe nnyongere okugamba Mama Fina nkimanyi munnange njagala nsembeyo nga nkusaba nkimanyi wanyigira ku ebyo ebyaliwo amaziga byonna bye nabalumya nsaba onsonyiwe Mama Fina neetaaga obuyambi bwo Fulufiga nsaba onsonyiwe munnange oli mukyala muzadde naye neetaaga mbeereko n'obulamu obulungi Fulufiga nkwetondera nsaba onsonyiwe kweza ensonga zonna ezaaliwo era neebaza nnyo munnange osobodde okujja okunkyalirako webale nnyo webali eddala nsaba Mukama akumpeera ekyosinga okwagala mwenna abandabaza nannyini mukutu guno gwa Katayira TV webale nnyo okuddukanga nga nkubidde omulanga naye embeera gye nzendaga nsaba muganda wange toseka obulamu bwatabuka naye neetaaga okuddamu otambuza myuziki wange Doni Pape Kakiri munnange neetaaga okuddamu neetaaga manager era nsaba mweyongere kungoberera ku TikTok n'emikutu egy'enjawulo obulamu bwatabuka mutoseka muganda wange alaba interview eno naye nange saayagala kubeera mweno mbeera nsaba Fulufiga munnange oli muzadde neetonze gy'oli byonna ebyaliwo ku bulamu bwange si bulungi neetaaga obujjanjabi naye sirina ssente zigenda mu ddwaliro omusujja gunnuma n'embeeraawo obulamu si bulungi naye nali ngumye ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 3 naye okubanga ndi mu mbeera eno nange ekibira nkikooye nsabira omukulembeze wa Federation Eddie Kenzo abeeko kyanveeyo eno bakaye Wisdom Calvin Kayanja obulamu bwatabuka munnyame nsobole okuvaayo eno naye ekisinga obukulu Fulufiga munnaye nsaba omuntu yenna asobola okunnyambako Fulufiga nsonyiwe byonna bye nakola nange obulamu bwange buddemu butereere kuba simanyi naye neetonze munda mutima nkijja ku ntobo ya mutima gwange Fulufiga nsaba onsonyiwe olw'ebyo byonna ebyaliwo awo otuulako wano wentera otuula nga mbirowoozaamu naye kino jasi natemyeyo buno obugundi njagala nfuneyo gundi endebe y'amanda ate njagalayo ku bwando olumu enkuba etonnya nemba nga sirina nkuza enfumbisa nenjiyayiyo obwanda bwange
akuba embeera ekaluwamu naye nsaba Allah ansaasira ansobozese era nkowola muganda wange ng'ali eyo ye agamba Simple nsobola omukyalirako nanfunira ekiveera ndowooza okalaba munda waliyo obuveera bwe nasookayo naye wanfunira ekitundubaali nengira nga nteekayo nga bwenfuna ez'okupangisa nzeeyo eno bannabitone abalina we batuuse baganda bange nsaba bansapootingeko bankyalireko kyonna kye